Akutte bendera y'ekibiina ky'NRM okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga. Yoweri Kaguta Museven Tibwabulwa asuubiza abalonzi mu disitulikiti y'e Buyende ne Kaliro nti agenda kulwana nnyo okwongera okuzimba disitulikiti ezo mu byenfuna zigundire mu kisanja ekiddako. Ng'ayogerako eri abalonzi abakuŋŋaanidde ku kisaawe ky'essomero lya Kagulu Primary School mu disitulikiti y'e Buyende, Museven ategeezezza nti NRM mu myaka egiyise efubye okutuukiriza bye yasuubiza omuli okutebenkeza ebitundu ebyo, okuzimba obumu mu bantu, okwongera okugaziya obutale n'okuteekerawo bannayuganda emirimu. Museven bw'ati asuubiza nti mu kisanja ekijja abeena agenda kubazimbira enguudo okuli olw'Embulamuti Kamuli okutuuka e Bukungu wamu n'olw'Ekamuli Kagulu Yingo n'enguudo endala. 127 kilometers. This one will be done. We have the money for this road now. Then there is another road affecting this area. This is Kamuli Chuguru Irundu Road, and we have put it in the plan now. So this is Tofal number 2. Ku by'Enkulakulana, President Museven ng'awerekeddwako mukyala we Janet Kata Museven asuubizza abantu nti ekitundu ekyagenda kwongera okukizimbamu enkola ya 4-acre model. Abantu bettanira okulima n'okulundira mu kifo ekifunda ddala, balime emmwanyi, okulunda enkoko n'ebyennyanja mu kifo ky'okwettanira obulimu obutaba wa nsimbi. Mu disitulikiti y'e Kaliro, Museven asuubiza nti agenda kufuba nnyo okutereeza n'okugonjoola obutakkaanya obwajjawo mu kibiina kyabwe oluvannyuma lw'akamyufu k'ekibiina. Ssaabakunzi w'ekibiina ky'NRM Rosemary Nansubuga Senninde asabye abalonzi mu disitulikiti y'e Buyende ne Kaliro nti bakuume nnyo ebyo bituukiddwako ekibiina ky'NRM naddala emirembe. Ate akutte bendera y'ekibiina kya NUP ku bukulembeze bw'eggwanga, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine akinogaanyiza nti mwetegefu okukyusa eggwanga lino singa bannansi baneenyigira mu kulonda okwenkyukakyuka. Kyagulanyi Robert Ssentamu okwogera bino asinzidde mu disitulikiti y'Ezombo n'ey'Ennebbi n'alabula nti singa abeeyo tebeenyigira mu kulonda baakusigala mu nnaku ebayonsa obutaaba kati emyaka 40 egiyise. Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti singa akwasibwa entebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino omwaka ogujja 2026 mwetegefu okugatta Uganda nga bannansi bayita mu kuwuliziganya n'okwogereziganya era n'okukkaanyiza awamu. We are going to a new Uganda where new schools will be built and the teachers will be paid well and on time. We are going to a new Uganda where everybody, no matter your tribe or religion, we are going to be equal. We are going to a new Uganda where our oil and our gold is used to develop our country, build our schools and hospitals, and make life better for our people. We are going to a new Uganda where even a young boy or young girl from Zombo or Paida can be in school in P2 and say, when I grow up, I want to be president. Ate omukulembeze w'ekibiina kya National Peasants Party Robert Kasbante olwaleero asibye mu disitulikiti y'e Kapele Byong ne Amuria ng'eno gy'asinzidde ne yeekokola omuwendo gw'abaana omungi okutagenda ku ssomero mu bitundu ebyo. Ono agambye nti omutawaana guno gusinze kuva ku nte zaabwe ez'ababbibwako abakalamujja, kyokka gavumenti n'ebasuubiza nti egenda kubalirira naye nga ne gye buli eno ekyefudde kyesirikidde. Bali mukaba kwa kika kya waggulu nnyo nti ente zaabwe okubaliza abavaako gavumenti ezze basuubiza buli bajeti ng'ebagamba buli kulonda egenda bakompasetinga naye tebakompasetinganga ate nga luli bwe balina ente zaabwe ng'abaana babatwala ku ssomero basobola bagulira ebitabo naye essaawa zino kireetedde education sector yaabwe eyeeyo okugwa era bangambye nti bamala abaana P7 nga tewali n'omu afunye first grade ne mbategeeza nti olujja mu buyinza mu nnaku 10 ezisooka y'ensonga gye ngenda okutandikirako. Mu mbeera emu yeesimbyewo okuvuganya ku bwa Pulezidenti Mubaraka Munyagwa Sserunga Mugati gwa Bata alabudde DPC wa Masaka City olw'okugaana okumuwa ekitiibwa ekimugwanidde nga Pulezidenti addako. N'agamba nti bw'anaatuuka mu maka g'obwa Pulezidenti waakumuyita abitebye. Omusasu waffe Ssaalongo Edward Tomusange Kayinja kaatuwa ebisingawo. Omu ku beegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga Mubaraka Munyagwa Mugati gwa Bata asinzidde mu kibuga Masaka bw'abadde asagula obuwagizi obunaamutuusa mu ntebe y'obwa pulezidenti mu kulonda okujja n'alabula omuduumizi wa poliisi mu kibuga Masaka ti amangu ddala ng'atuuse mu State House agenda kumuyita annyonnyole lwaki tamukubidde saluti ng'ali mu Masaka so nga ye pulezidenti agenda okuddako. Njagala nammwe mumbuulire pulezidenti wa 10 owa Uganda ku itaka atya gwe DPC
n'osigala ng'oyimiridde okutte mu nsawo. Eryo si joogo. Muganda DPC w'e Masaka, mu Muganda DPC w'e Masaka wuli atambula manyampulira takyayina mulimu, erinnya lye ndiwandiise mu bulakabuuku. Weebaleeta Omusange Kayinja. Alipoota ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo n'emiwendo ekya Ubosi eraze nti bannayuganda bangi tebakyesiga ababaka baabwe okubakolera ku bibaluma nga batuuse mu paalamenti era obwesige buli nnyo mu bakulembeze b'eggwanga n'ab'oku byalo. babeera nabo ku byalo. Alipoota eno ng'etunulidde obuweereza mu ggwanga lino emirembe n'obutebenkevu engeri gye bikwatiddwamu yakolebwa mu mwaka gw'ebyensimbi ogwedde 2024-2025 ng'ekiruubirirwa kyakwetegereza engeri bannayuganda gye balowoozaamu ku nsonga eyo naddala ku ky'obutebenkevu bwabwe abakulembeze n'eddembe ly'obuntu. Alipoota eno eraga nti bannayuganda ebitundu 65 ku buli 100 bagamba nti abaka be balonda tebatuusa nsonga zaabwe mu paalamenti era obwesige bubali nnyo mu bakulembeze b'ebyalo n'ebitundu 74 ku buli 100. Abannayuganda abalala ebitundu 68 ku buli 100 obwesige bubali mu bakulembeze ab'ennono okubakolera ku byetaago byabwe. Bw'abadde asoma alipoota eno ku mukolo Uganda kwe yeegattidde ku nsi yonna okwefumitiriza ku lunaku lw'ebibalo oguyindidde ku kitebe kya Ubosi mu Kampala. Sharon Apio avunaanyizibwa ku miwendo n'embeera z'abantu mu Ubosi agambye nti bakizudde ng'obwesige mu buweereza obw'ebitongole eby'ebyokwerinda omuli poliisi n'ebirala bweyongeddeko mu bantu mu kubawa obukuumi n'okuwuliriza emisango egiri mu bantu. We see that when it comes to members of parliament, 35% said the MPs do listen to them. However, this is an increase from 32% that was reported in 2017. And we note that for the local leaders, there's also a slight increase in people's perception that the leaders listen to them. Shifa Ndagire omukugumbye ebibalo mu kitongole kino yagambye nti mu alipoota yaabwe bakizudde ng'obubbi mu Uganda bukendeddeko olw'okutereeza ebyokwerinda wabula nga ababbibwa basinga kubbibwako bisolo ebirundibwa waka, ettaka, ensimbi n'essimu ez'omu ngalo. Ndagire agambye nti bakizudde nga bannayuganda ebitundu 61 ku buli 100 tebafuna bwenkanya nga bagenze mb'obuyinza okuwaaba emisango ate abalala ebitundu 40 ku buli 100 tebasobola kutambula kiro olw'okutya okutuusibwako obulabe nga n'abatambula emisana nabo abamu bakyalimu okutya. The people in West Nile, 72% also reported that the people in Uganda can be trusted. And then the people in Busoga and Buganda South were the least proportion of those who thought that people in Uganda can be trusted. So in regards to happiness, taking everything together, would you say that you are happy? We asked the respondents this question, and universally, 8 out of 10 people in Uganda reported that they were happy.